Melody nga twabiranga naye wali ku studio boy wange era ntuma mulonderayo kapike bije omusajja musangana abasita omusajja agana okumbonga naswala ngawo nabeera mu bantu lwaki the agent yakutwala the agent lwaki akutwala ewa Kamili Nombonga twatuuka ku table ko yali bakwaliko n'omuntu wa foli tula ne baze rap rhythm kuli ne mubonga kao Kamili basokonako basoka kungana kutula ku table zaba bedenga ne nabere no ne bajebbi Jebbi ne mubongako yenda terane Jebbireza ate gali zibera wajukire zaba ya wizo ya paraso nazibera ku mukulu wali kigali kiba kinene tebawaamu abaniga kati nengamba lino tula wali ku table nene ntulawo waliwo basiima nangamba vaawo anegambye eje nanga tuvaawo basiima yagamba vaawo basiima ayina ekikono ne basiima omusajja nga mukakamu anti kati kirabika kati gwe yakutwalira mu kitiibwa kya bitiibwa jukira kati basiima kyaliwa mmwe kituufu yamanya okugamba omukulu wuli wali genda omukooneko basiima ayina ekikono kuggwe n'abalala ati gwabiraga gwe kati fe basimula ne obanga oli eri mu bantu ajja n'akunoonyako najja n'akubuuzaako no si kutwawula okimanyi nawe wali abagamba nti oli wambwa bo bangi nange wali abagamba nti akafala kangazi babeyeeraga kati bamanyi yatuuka kati buli omu alina abaawamu ne baagira kati nze yanyima naye n'olemerawo nogasivaawo ne mu bbala gye nagambye gye nasanga bakasuku basiima omugaga agamba buli omu bamuwe basiima nangana otumya kyenjagala oyo kasuku najalaga oyagala kikoze bampe igo Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu
by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi. Ositule n'abalala tusanyukire wamu. Okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Muna Herbal mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukuraza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigamba is happening omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Kweta na subscribing yakafuna data, Wi-Fi, smartphone. Enye Shalom 256 atagwa subscribinga nkujjukiza okusaka notification bell ako. You allow all notifications okubanga zijja. Eno kiyamba tutya. Kiyamba buli interview naje tuteekayo oba ogifuna mpola mpola. Gwe yakanye gataka yakandaba nze Shalom Hadadi Kawesi alwana onako olwaleero okubanga atenkutuusako programu ya feno ennungi ennyonyo ddala. Awula stambulanze kantamala nange abasolange yomenyese banga Shalom bera ku seti nywa ku mazzi nywa ku tutaba akongo weweze emimiro mpola mpola Solange akakanya painful cramps abakyala abasinga olumizi wanga bali mu nsonga 80% of the population olumizi wanga muri mu nsonga amuzi balwaza ne mugenda ku machupa nabe manyi abaganye ku machupa bobanga oli mukaseera ako ennaku ezolimu abakyala omwezi ennaku 3 4 5 bango ofuna Solange women syrup. Solange afana bwati ayamba akakanya obulumi abakyala nga bali mu nsonga wabula twafunye ekyenjalo mbogula Solange pakicha fene empya abe nnungi weti yakatibwa National Drug Authority tukwera mu padi en wet abakyala na kupadi mu padi nya padi ziwe wera tezisiwa tezilikinga tezitonya funa padi ya Solange ngoguze Solange women syrup padi ogifuniramu yawerere musange mu supermarket ne drug shops zonna eziri mu Uganda oba batunde mtu ya Uganda gwatabirina kuba ku simu eno obengo osubira Solange 0774499894 kanji dem 0774499894 abasomero muteke Solange musiikibbe bannange muteke mu Solange bane padi mweziri ba HR manager muteke Solange menu syrup ate ma office onaka yo sirinze ka ndine jime mulo yatuwa Emboozi asoka atuwe Emboozi yenjaga natuwe butabika abantu bamkwagala mpola mpola wabansi bako abantu ati bakusibye naye bapicking ambalaba bajja picking mpola masima bamuna abasabula achali molalo dede gaga nanga olumunga nayo bajime tongonanga kali ndajo langa kana akantu nyachali wange mboli mukazi ne baba mu nsonga bane bali abana basoba mukazi wabera mu nsonga amulya kugambi anti asoka nakubaza namufulumya sawa mwendeze 20 fuluma anti bato kyalina jolaga mwende ogwekiro abana bali awo musenyu bekola obuntu bamanyi musenyu basulayo bakoba kati abaye bazimbye mu abasumali obuzimbe babupangisa balina mu kubocha awera nakati wasana ngamwe batabani babafuna era mugeto fere tuli bana babafuna sekira bwana omuntu fe tuli bana abagagga fa abeerwanyeko kamba kafero kamanyi twarwanyisa abulwanyansi feke nyinyi kwebuulirira ne mukaba tukwatirako obwo twaze n'okujja abantu nze n'ojja mali mutani w'abafu mama wa nemba nga ndi mwana mugagga nga nkola bino nakuyansi eno kulawezi gino gula n'amadinisa n'obibe yahimba nakuyansi yenzu nasenga siri mu bino
si nga ndi mwana wa mugagga nga nzira ku YouTube okuganira abantu gwe mulungi but it's good muri mu social capital ofuna emikwano bingi bitandikibwako byonna sigwevuma gwasooka obifuna mukama yampa ekitone kyange nkyebaza ekyo yakimpa olaba wetwala n'abasajja okwo mbeera eyo nga musajja ajja kunzita nga twetwala n'abanyaabo bantu we bantwala waliwo neyambulokins olwokuba nakyaziza taaba mu naga Shalom genda nkukoye waliwo n'oli ani kyali wani Tamale Junior mwana wange Jimmy muganda wange buuza kuba tulaba ekyo kyogedde sikiwulidde ndabye mwagugira bwegu nesimanyi kyoyogedde yo anti Kampala amagezi ga wakayima lwaki yofera omuntu ekintu ky'omukyayina Kampala anti bakutyoyina zezo line zoyina Kampala amagezi ga Bachina wakiri ofera omuntu ekintu ky'omukyayina anti Kampala bakutyolina sawa nyoyina bulungi nnyo jasiba abantu bagezezzaako bate bananda babulungi kyokka gyendi oyimba kati mu kisenyi mu bbalaza ekisenyi bakuwaamu eyo n'okubamu nakula n'ekivvulu mu kisenyi n'ensolo za miliyoni ya ssente kyali wange nanziba ng'omanyi okukola show n'oyita muntu ku muntu n'abatasobodde kujja ne bakuwayo fite muganda wange n'ensolo za miliyoni nze yali ku mulyango nga nze muyimbi nga buli omu simwesiga ati bonna nga baniga kati mmala time yange etuuka ey'okuyimba abayibi bonna baweddeyo oyina emboozi kati ati nali ku mulyango alina embeera y'enkwacco wano Amayirungi gagankubye naye nga nze kati ng'ogenda kuyimba ate ng'olina enkwacco anti nga nze nyini kivulu zebawunsa gwebalamu gwakabera sawundi naye ng'okoze kati kivulu bakiyita linnya ki the best of Jimmy Mulo kati which best nalina nyimba nga musanvu ssebo wakola posters nzirina ne musimu ng'olina poster kuliko n'abayimbi ba Twilight ba John Ule bamperekedde nga bayimbi ki abaliko John Ule Moskani twali bani Moskani enkadde nnyo nga ndi kulininga ka miliyoni nga kati mwaba abayimbi b'omu kisenyi mu kisenyi n'ab'omu kisenyi ne mbateekakaawo gwe maanyi nga nze maanyi posta nenzikuba nze yaze best of Jimmy Mulo nengenda kunasa nenkubya tiketi nenkubya posta munnange nensoloza sente nali nzifunye tuka ku mulyango nsoloza ekivu kya meka 15 VIP kida ekivu kyali kya 5 okuyingira naye nga buli omu mutukako waali kati nga ekifo kyenkanki wali otegese ekivu kinene kiri awo ng'agende nateete naye omwana yankuba mmane wange mala osoloza bulungi banga nti omukulu gwaddayo nga nina ogenda nkyuse ngo enyambali Amayirungi nga nkubye ne ngamba boy wange nkwatirako wano ssente emitwalo gyali 78 nga basigaddewo ne tiketi ng'abantu bakyajja nga nkwatirako njira nnyimba wali nje tubisolovinge munnaye ngenda nkubalaga nyimba ng'ebirowoozo ndaba ngenda funa akayumba ku Salama Lumu bintanze n'okubira ba block essaawa eyo mukanfunire ntya mukafune mufuneyo Dabalumu awo kinabiro kiri munyane toyi kalimu ekinabiro kibane mukama wange kabiri abiri to 5 n'enju kaseramu ekinabiro nyimbye omuyaye ng'ayitamu va ku stage bakufuwa emitwalo nga 7 ku stage bakufuwa emitwalo nga 7 kati nga bamanya abayimbi bakuwerekeddeko ne baboyi bo byoma agala omwokyeyo shewedde nvayo buli omu abanayo badde otuse ntandise somesa kati bagamba badde wase ngo bakubye muziki ogw'amaanyi naye bamu nezitali zange awo eza Bobby endulu nevuga nvayo omuyayi simulaba naye ozaala kafunye ekikazi agenze mulojo bakwetaasa nga omulimu gukyakulimu nga sinamanya nti sibanjaladde ebina nina 7 wano bano nemba wane zino banveeko bo bagende bano bakidde abaagala omutwalo 5 bagende nsigaza kakaaga mitwalo 7 omulezi mwende simuteriiko bwakya mulinzi awo nakkiriza nti banzibye ninekweka mu nju ennaku 4 nga nalina kakazi kange kankubira anti nterako ekizika nti nga wenagambye biki banenga buli omu wakutteyo weeraze twamanye oli kamazi nenga ndi mu depolation kati esimu kyaliko yeno omuya eyabba sente twamukubira ku simu yagijjako nga tomanyi wabeera nali mmanyiwo teyaddayo yali bwa mu kisenyi ng'abeera mu dipo yasenguka ku olwo mpapadde ngenze jukira nga nange miliyoni ninga afunye akawumbi nga wobimanyi lwaki wagala nesenzo ku stage
nasula nali manyi zigenda gwa jukira nali Amayirungi ankubye ntaddemu kawalaji kati nengamba zinzo okungwako ne nejjusa kati ku show leeta mami wo manyi abayimbe mukola show muleeta abazadde mami Samuel nasoka leeta babboyi bange yali show yajjuddeko biyaye nga buyitirivu mami Samuel leeta bakyali bange awo babboyi bange ne mwana yankola ekintu kati sente nazibba miliyoni nkuba nali ngambye kale kanenule okusinzira ebbanga lyentaddemu sente zentaddemu nongera kale kanfunyeyo ka miliyoni kano babboyi bange bantekako ow'ekiziki ow'ekyebiri mwansi nasobola okujjako tereka ekyesatu bambi bannange ate era wiiki yaddako nenzirayo ng'era nkyayaaya nakafufu kankubye musajja ono abizibu bye tebiggwa katumote tobannyonnyole nti bakubye kati obulango walangako ku TV ku radio ekivu kya best of Jimemulo saalanga nakuba buposita sa nali TV gye nagenda ne bansaba emitwalo 3 kale ngamba emitwalo 3 genjagala kale ate nzibawe wagenda ku TV n'agamba Jimemulo okulangira show yo tujja kubanga kalango ke MTN leta emitwalo 3 kale batwala 5 nenga oli gwoli waffe leta ya 3 nete bakuseera okuwa ku TV emitwalo 3 TV zisumbuwa mwana tebakuseera TV ze Uganda zisumbuwa ate ffe bapukaming mwana enyimba zazikuba ku TV bazikuba nga ku TV ki Sparka Pozi Galaxy bankuba kiro manyi oba sinatukana na mutimbo Galaxy bankuba kiro nanti nazitwalayo nga nyenzo nakaziki musajja teyanjako sente wa Galaxy yawa ino bugala kati watwala akazike ngoloza kaki mukama wange andi tata ati asikaja soka kunzolera musina ndaga muli mugamba obadde kisebo nze ni muyimbi ayi mama musajja muleke asanga obaditacha awo nenyingira musajja ne mugamba kafula kyo lima nalujjako najimpa nanga mukama wange namba asiwe nkola nimugamba ati obadde okirengwa mu nswali y'abantu abalungi je bali nga tebagala sente nanga genda kalibako ekaba kalungi njja kukazanya wekaba kabisi njja kukazanya weyangamba nati nze nali sina TV sere ebyo nga najitunda yana zankuba bana omuna ankubira kalimbako baba kavuga kalinga kalanga ko Galaxy konze musodeya no mulala banna baba bawadde mmeka haraka wali se akakadde konze mukwatirayo ka video nibakankwata neera banzanya kiro Galaxy chamwe ndanga abantu bebase nezi negazi ku emsazi kebesi nice bichi BBS bichi etagaza oli muyimbi bulijjo ow'amaanyi mu ggwanga Jimemulo just wano ngaona gamba ngenzeyo ku kyettaka banda bikyaganye bigananga ozalwa kye ndongo yammwe bapcoming tebagikuba ku TV kuno ne ku radio tefunye airplay mala abayimbi bangi ate abayimbi bayina sente kuba jjukira omuyimbi y'omu munene yeba business ayina oteekamu najjamu ati gwe jjukira tojjaamu oteekamu buteesi kyateekamu buteesi ojja waayo ezzike olyawo emiliyoni 4 tasobola kukuba kati olina okuba nga oliko ne kafeva kakatono kuba ne woba oyimba nnyo abayimbi bangi abayimba ennyo Latigani tubamanyi ba Latigani era Latigani yaliwa Latigani yayimba ne Palace ogenda kunfumbira abaana nga bakubalaga ogenda kunzalira babyaksibani tali bwero Latigani abeera mayaka ino muzungu we ayaka muisamu na danti bajamaika baba kati mugagga Latigani Latigani era Latigani era bemanyi era butida bemanyi era butida bakabasajja banyuma ne musula mwana mwamusula ngomwana yakuba TikTok oyo twabiraka ne ku studio nga olwo atandise ofuna mu nakola story ejja kujja ku Sham 256 bampe ensonga lwaki liko era butida yagwa nenda ngezo kitebereza n'enkimanya lwaki yagwa n'amalala gali moyo guys na mumanyi yajjanga ku studio nga tannagikuba twabiranga ffenna nga tutawa ffenna bino ebyekiyayi sirinamu which bidding nga kubaka abasajja nga komeri nga abuza gwagala pilot jali tababuza na babu zo musajja tashatujjukira omuntu bwacho omuntu wakuba hit kata naye mboli hambo olunaku lwolukuba hit ojja kyuse namba ngantia tugotwaga yogera talk to my manager ono manager Jimemulo kalina waliwo abantu nga tebakyuka kati ono guys yayimba nikisajiri wali bakunganyi yaliwa Spider MC akyali ku nnono yakuba tune
yava wali ku street zessa machindi awo akakomando keranga akalyanga we yakalya kushagenda ne babboyi be nga bagenda bamwe mitwala abiri naluma ne babboyi be achafuna ku show simanyi kwa kuno mwaka sinaye muwulira nze mulabira wala nga onaga omuntu omulaba otalina buzibu nenge embeera ze wanono let's Emboozi n'ogenda mu mwoyo abadeko n'abantu ng'akubulira Emboozi n'ogenda mu mwoyo ojja kushonga otamidde ng'onywedde enjaga n'amayiro alijjukira ompadde ne kasoda agenda acha mu mwoyo tobangako n'omuntu n'akuba ekiboozi n'ogenda mu mwoyo kakozi toli mulasita omwoyo kyeki kale nga wonakwana akakyala n'okagamba ebintu byo byonna kakutegeera kati Spider MC abanyumiza Emboozi eyo mu ghetto anyumya Emboozi true rasta man ne mugenda mwoyo ne tipu yatunyumizanga Emboozi trips akyaliyo akola kikati ayimba bereyo bweru kati mukazi we muzungu yagenda bweru yagenda nadda kati oyo mugagga tipu yatunyumizanga Yesu tibamuzala natete Yesu muddugavu zeze Emboozi zammwe ali enze yagamba Emboozi yetambuza enkola yabagamba Yesu bamuzala natete ate abana banyumya Emboozi basobola okutta twaliranga yani puleyo mu covid nakunyumizako omukulu Dr. Kamileni yalisimira mu biseera bya road mayor ati lwabeeranga envibe nga zikwata kati nga nyambukayo omukulu lumu yajja kati nali njagala omulaba nga bulengenayo tajja nga omukulu ajjanga lwakuna lwakutaano lero nino omulaba omukulu tutuddawo abayimbi baliwo bangi baccaga baani mukulu yajja kiro ssaawa nga 7 yagira mu mmotoka ye ng'ali mu bisando kati we yajja road mayor doctor agatiibwa ne gavugaawo agatiibwa omusajja oyo alina ebitiibwa bonna bo abamayi bakama kati omu namugaa dokita kamiliyoni n'agamba tondokisa tondokisa mbu dokita tondokisa ati nga bakulu abira bagamba mukulu wayitiramu nze nekutte tenda za toyi mu Kampala begabiranga naife Kamiri nga yeesimbyewo wayitiramu nti anze tenda yakasasiro ngikutte kati nga n'omukulu azibawo mbu kati yekutte eyo omukulu kati wizomanizo mbu omukulu abafuuka road mayor mbu omukulu ebyana byagamba omukulu yagamba ajja kuba ye kyayagala omukulu amwe ennyumba y'Nakasero gye bawa road mayor wizo gye baba bamuwa anti waava n'agenda ekkololo ate aba tali mu ngo y'anaaba ava mu kigo nga naye neesiba Yesu ekyo kitawulo n'agenda road mayor bamuwa ennyumba eryawo kololo baye sikimanyi ekyo eryawo kololo kati wizo abajja Joshua ng'avaamu agenda mu bbaala ekkololo awo yeesibye Yesu abyala mu sapatu ng'amagambo kikazi anti bw'atuuka mu bbaala nga bakuba ediyo wizo ayiri ntole wizo manizo foshizo ng'agamba owa brown omukulu kati omukulu ng'ajja ng'atondokisa dokita omumanyi anti atuuka ne gabayitamu we bati yatuuka nga tuli mu vibe naye nga buli omu mulaba ne bakagujje oli Kamiri omusajja eri kati Kamiri wambuuzaako ate omugaya babayo we bankubako ekikono ayinako akabbala kakubaawo emmengo twagendawo ne agenti tutuukawo hamulaba agenti nga musajja wuuyo akutta kabiya bakaleese kanywedde kanayiro kamazemu anti ng'ali wali asomesa nagula embalaasi abba mukazi we muzooka nga omumanyi dokita kati ndaba Melody boyi wange tubeera naye wali ku Salama njobonga ku Melody namubongako yagaana okumbongako oli serious newonya Melody nga twabeeranga naye wali ku studio boyi wange era ntuma mulonderayo kapike omusajja namusanga n'abasita omusajja yagaana okumbonga naswala nga onaabeera mu bantu lwaki the agent yakutwala the agent lwaki yakutwala ewa Kamiri n'ombonga twatuuka ku table kwe yali bakwaliko n'omuntu waffe oli tuula ne baze rap rhythm kuli ne mubongako awo Kamiri bamukoonako basooka kuŋŋaana kutuula ku table z'ababbere nga nenabeera eno ne bajjebbi jebbi ne mubongako yenda teyanikira ate egaali zibeera wajjukira eyawizo yakpala zonna zibeera ku mukulu wali kigaali kiba kinene tebawaamu abaniga
Kati nengamba lino tula wali ku table. Ne ntulawo. Waliwo basiima. Nangamba vaawo ani amugambye. Eji nanga tuvaawo. Basiima yagamba vaawo. Vaawo. Basiima alina ekikono. Ne basiima musajja nga mukakamu. Anti kati kirabika kati gwe yakutwalira mu kitiibwa kya bitiibwa. Jukira kati basiima kyaliwa. Anti kyaliwa mmwe kituufu. Yamanya okugamba omukulu wuli wali genda omukooneko. Basiima alina ekikono. Kuggwe. N'abalala. Ati gwa biraga gwe. Kati fe basimula n'obanga oli eri mu bantu ajja n'akunoonyako n'ajja n'akubuuzaako. Nyizo baawula. No si kutwawula. Oshimanyi naye wali abagamba nti oli wambwa. Bo bangi. Nange wali abagamba nti akwafala kangazi. Babe yeeraga kati bamanyi yatuuka. Kati buli omu alina abaawamu ne baagira. Kati nze yanyima. Naye n'olemerawo noga sivaawo. Ne mu bbala gye nagambye gye nasanga bakasuku. Basiima omugagga agamba buli omu bamuwe. Basiima n'aŋŋaana otumya kyenjagala. Oyo kasuku najja nagamba oyagala ki koze bampe igo nayiro. N'aŋŋamba nti basabirawo binayiro jja bisabira eri wamu. Mulete ne sima beiri zisima yabi. Bereya. Ni bagituusa. N'oginywa. Ati naye sirinamu yadde ebina. Nanyiiga. Nasooka nenyiga nga sinnatamya nenga kale singa bampaddeko kale emitwalo 2. Kuba bangamba beeri. Lwaki olina mentalite y'ekyava eyo? Jjukira ebintu ng'oguddemu bigwe. Olaba kati muleka akuwulire. Bw'ofunanga omugagga n'agamba lya mmere tomugamba wampeemu ssente. Owa ssente ajja kujja lulala. Gwe lya mmere ba mitwalo 5 gibye. Kyokka ate kabbiya we kankuba. Awusika nti kankuba by'abagagga. Nendaba nga ate omuntu alina beera ekituufu. Olina okwenyumirwamu okwo. Kipa bwe yakabweti. Bali twamanyira bino biwala gibyewaffe eri. Nteramu akanimu. Kamesi ka kido tekamu n'akanimu myumyulamu. Wala gimusaamu ennimu. Kati nga mutegeeza. Aleme kisenyiga biki. Kakisale oba kola lwasa kido. Abantu eyo bajjukiza muna Herbal mouthwash aluma amannyo. Bw'osenya ovaamu olusaayi obubagayiza ludda lumu oba amannyo gasanyaala bw'oteekayo ebyo ky'ebinyoga nga kusanyaala. Oba amannyo galimu tulibanga kuluma oba nga amannyo gaaguba because of smoking. Akuba oba osmoking amannyo gaguba. Naffe abakumamu abali enkwakya amannyo gaguba. Wabula ate naffe wali amu ebitundu byaffe gye tuwangaalira nga amazzi ga lunnyo gagubya amannyo. Gwatanzibwa amannyo genda mu supermarket oba mu drug shop eri mu Uganda. Ate gwe atali mu Uganda ebintu by'Abanyaganda bituukira ebweru gy'obijja wagee mu mpemu na Herbal mouthwash yakasibwa National Drug Authority era ajjanjabira ddala endwadde z'amannyo. Vidi zituuse weekend eno wonna weekend za vidi twala muna Herbal mouthwash ku ssomero omwana asome bulungi. Nkyalina ejjime muro muyimbi kyaliwo ow'ekisa. Munoonye YouTube bannange. Abantu baagala emboozi zange. Manza comment nsoma. Omwana anyumya emboozi. Awomesa emboozi ono. Kati twagenda ku luyimba. Ng'ogenda okukola oluyimba. Otandika otya process y'oluyimba. Ati kati jjukira omanyi lwaki kiraga abayimbi abasinga bali enkwakyo bakubwamu. Anti obeerawo n'osooka n'ofunayo fiiru esooka. Funayo bugambo nga bonna n'okalikodinga mu ssimu. Nga twogera wano eno. Toyina sales bulungi za studio nga tosobola kugendayo w'ogyagalidde. Ina recordingira mu ssimu yo. N'ozimbira okwo kati n'ofunawo ky'ofunye. Mpozi ababedde nga ye studio bamuwa obudde bwonna n'ayiriza muli nga bataddeko eŋŋoma. Osobera nga olina eŋŋoma mu ssimu ye enkalu n'ogattirako bwe bityo. Mpola. Kati bw'oba onooyimba osooka kuvaako. Buli omu alina enkola ye. Kuba abayimbi 8 ku buli 100 bakozesa ebiragalalagala abamu tebabifaananyi. Lwaki ekintu ekyo weekiri abayimbi abasinga bakozesa ebiragalalagala kiva ku kiki? Okuyimba kimenya nnyo oba ne stress nnyingi. Nange okuyimba kumenya nga si calling yo. Katonda nga teyakikuwa. Kituufu ekyo. Naye kyeggamba kikino nti anti okuyimba success egenderako ebintu bingi. Jjukira ofuna abalabi. Onyiiza abantu olukya. Olina boonyiza nga togenderedde. Byonna oba muntu. Era ogamba haboyi wange mukoze kano. Anti osobola okumpa programu ono nagimpeera programu mu budde bwe bumu. N'ogamba kugende wono najja nnyiiga. Kati n'ekyo n'ogamba yadde anyiize netajja kuntegeera. N'ekyo okitegeera. Kati w'okubwamu wali ebimu n'olaba birabe. Okubwamu just ebimu n'olaba birabe.
N'okubwamu kyetaagisa. Kisinziira waliwo abatakubwamu. Okubwamu kyetaagisa. Kwoli nga yakimanyiira. Tekita talenti. Era bangi kibasi. Abasusse. Waliwo abakubwa naye nga bajjento. Alusobola namubuuka. Nga banywa ki? Nga banywa n'enjaye yaabwe oba n'akaluma oba kibiya kye naye nga kankubuuza Amayirungi gajjako omuntu ku mutwe. Agawa vibe. Vibe etya? Gakuba yawe essaawa. Pozi lwe gagirira ng'otaddeko kibiya lwerako n'ekiti. Awo weba olina olaba n'otamirira ddala naye wano obwongo oba otegeera nnyo bannange. Nalyako amayirungi naye tegawooma. Bikambaga. Ati awo nange bwentyo nga nakagayiga awe. Amayirungi abaana bali amayirungi n'aba mwoyo. Ogalya n'olabanga banne gwalina okufuga eggwanga lino. Ng'olidde amayirungi. Gawa ebirowoozo naye malungi oluusi. Anti Jimemuro. Anti nsobola okubanga Shalom nkutya. Naye nga nina ekirowoozo kyange kye njagala okuguza. Nengalya naye akamukubira ekijja kijje. Kati amayirungi okutuuka ku mutwe oli agammeka? Ffe kati byaffe bya kiyaye mu kisenyi kabiri biki. Akabiri kyenza 12. Naye nga abaana balya VIP mitwalo 3 mu silver plate 7. Bakaleeta nyama ya luwombo. Amayirungi. Bagasabikanye bakaleeta mu silver plate. Abaana bayongeramu obuntu. Kati omusenyi wali abasumaali bange bemmanyi bakalisa apple. Jimemuro, atiko Jimemuro. Katika simanyi kwoli. Bulungi nnyo sawa. Ondaba noziri mmeka. Kawezi okalaba. Noziri mmeka. Noziri mmeka Jimemuro. Yadde mu ghetto byasobye ne Land Road yangobye. Bagobye mu nyumba. Bagobye mu nyumba. Tebasobola kungoba gundi bana bamasanyaze be bangobye. Bagatemyeyo bamanja. Mama yona yakaawo. Wekalina omuti. Omuti bagujja kugoweka. Unabalala. Lwaki mbadde mugabba. Ate tugabba just batubanjayo wali batubanjayo. Kati okyajingirawa. Wa muganda wange. Sigira kyaja ntambula. Kati ennyumba ne wejja. Biba biwedde nze muganda kasitante wakanga nali. Ani ze office. Ze capital. Tokyatunda scrap. Byali okola bino. Aba wano gyendaga. Odda ku scrap. Yakwasa anti kati. Oyo abagiyisamu nga 10. Nera oli omaba n'omukisa gwera okwasaayo tobiira yawo. Tudde ku nkwacyo eno. Enkwacyo ya bulabi. Waliwo enkwacyo. Kati ze gyemmanyi waliwo ga yatweteranga awo mudunguzo nye wa abe bamuyita fiki ng'atuwa ensunsule. Ennimi VIP abanene bye gamba gye baatuleeteranga nga konna kanyirira nga kato kati ako kaba kakyebiri ffe tulya bino bya kabiri bonna balye bonna basome bonna balye wakati kalenzi sijja kugamba nti batwalizoloza nkwacya nnyo sikwacya jasi oluusi kale omuntu ng'ofunyemu vibe naye ngeri gye nnagiramu gye nakomayo mu kisenyi waliwo bbayi wange musumaali agayingira ssaawa 4 kati yagayingidde dda amayirungi anti abasumaali tebakola babateekako obuteesi babateekako sente gavumenti babateekako balina n'abantu baabwe bweru bagayingira ssaawa 4 naye tagaliira waka ajja mu kafonka kano nasika extension okuva eri azigatta n'agiteeka wano yagula ne faani bagula ne faani n'agiteekawo n'aleeta akatebe bwe kati nga keeweta bwe kati n'akateekawo n'aleeta ne piro n'aleeta ne suuka empewo inikese emugizi n'aleeta etta amata paketi ya sigala eya olis obujaani miraaji waliwo n'obuntu bwe bateeka mu kooko obuki we buli awo n'atuula bulungi kati amanya nti ogundi oli agenda kunsumbuwa nsaba akakono n'agamba wewe n'akuwa akakono tomutawaanya biba bitandise akuyolerako n'akuwa akakono tayagala musumbuwa anti agalumba mpaka nkeera ssaawa emu bane abasumaali basoba anti ze njira obbasitamu anti nga biganyi ne mbayitamu anti osooka bbawamu kapera ne mbakuwa enfire nawe noyitawo aba ayagala n'akaluma ngobanga oli wali weekola obuntu bani nange nekola obuntu bwange ng'afa n'asooka blaza my blaza I love you my blaza anti amayirungi galeeta ekisa gaba akakadde nga koyina bw'amayirungi galeeta ekisa akola ekiri kye gayina soba ne miliyoni
nange ne milioni gwe nogenda mu bano nokera nga ina amabanja ga milioni 2 nze ne Amayirungi nakera nga ine mitwalo 98 yakozesezze ebiri ati atula mu kifo kimu Amayirungi nga inako data we ebintu bane bigwerawo nga mama banange mama tenkwagala okufa banera wakuba tebinayita muzi nali badde kugulira nenzigo yo namuta nakubira tata I love you so much tata namuta awo nga Amayirungi gali ku mutwe nakubira girlfriend baby njagalo zine ku mazina ge wazinira wali jakuzimbire bula enyumba kalina nga Amayirungi buterevu jukira go wabbiyo jagena mu bala bakuwe manti byakubamba oli babambye nye meza owaye ntera ko milioni jaji kuwencha nawo kange motekewe embeera ne wano muwa mu ghetto yammwe osasanya kugumu kitundu okero oli bulungi abagala ogula engoye ennungi ng'oli eri content creator onajjo yagala ogenda onya engoye zoyagala oli muyimbi oli TV presenter genda Katogo collections obenga ofuna engoye banya engoye ez'omulembe kw'ossa n'ebyomu nnyumba byonna carpets emifaliso bed cover n'ebirala basangibwa kwa oba ku Chain of Liberty edduuka liri CL 37-38 abeggulu mbasaye ku Jomo Kenyatta Road bakozese mweno 0770883968 oba 0753002365 Katogo kono kimaze kwambaza baani suitcase abagala traveling nga ogenda bweru wa Uganda twagala kulonda n'abagenda ku mikolo ku buko genda Katogo bakuwa suitcase ezigenda ku buko bakuwa omukyala ku 0753002365 nino jimemula atunyumiza Emboozi yenko Tondoxa kakati ogambye enjaga eno erimu ebika waliwo akajja kali aka silver plate Amayirungi gogamba Amayirungi waliwo n'agajja nga galinga akali mu luwombo nga gaboobedde waliwo abali Amayirungi nga agaliisa apple mukisenya kwa waliwo abagalisa apple waliwo abagalisa omulondo kati apple nga agiriisa kyango aluma apple aluma Amayirungi alumako n'aluma Amayirungi Amoti agala kalisa fene Amoti akalisa fene bwagala okudda Amoti Amayirungi akakola agala kasaako fene abana bavumbula n'Amayirungi gagubya amannyo naze nerwana kera siba gavaako gali ganzisi gagubya so aliye ngoluma amannyo ngoli Amayirungi kufuna muna herbal mouthwash those who are there who eat I don't mind gagube nga bagula aka kakati ene nsusule ene yavi anyika chanyaji ani supplier wa Amayirungi bagavawa bangi gava kasenge eyo kasenge natete kasenge natete je bagalima abana baleta pichi ebange etwalo mu luwadde lalala wotamuvira akutta twaliko keyo kali ne abenyanga ati abatwala Amayirungi kasitogira banga gali ku pichi gali mukakutia ati obudde tewaba abana babalinze mu kisenyu wali naawe ati agatunda galiwa baba bulukutta kati Amayirungi ago bagalima natete eyo kasenge wangi ne mubyaleyo jengali butambala yonna buli wamu ati gali gabamu ebika galiwo butambala simabiki Amayirungi galimu ebika bingi gwo muri osoro gaula bolino liye butambala waliwo ati buli obolya tebuwatulwa nti osotulula mpaka ennaku nnya buli awo butono naye buli obuntu kati waliwo gali agacyango oyagala mukyala Amayirungi ate buli obuga mukuba bibye kati nze wenagalumiranga ng'amanya awulira ka music kati waliwo olinga wa film waliwo olinga ayagala kuba nga kaluma alabawo ebikyala awo waliwo ab'omupiira nga ye kyekyo waliwo n'abalala ng'ayagala akalume nga wanyumya ne bakyalibe ng'asomesa nga ye yasomesa n'abalala students yekka yayogera Tondoxa nebami ku studio ezo enjala erumira naye ku studio wabaze Bible abana banyumya emboozi n'ofa twali yani omwana anyumya emboozi ya Abudu anti yali anzisi emboozi ya Abudu Mulasi Abudu Mulasi baali bamanye no esita anti ya sala bati alina jalaga nga Wizkid Abudu Mulasi nganti bafanofa ombo omuya yagamba babategeka Abudu nga yaliko ku post omunene nga kuliko wa mutujju kuliko n'abayimbi abalala bahajalu na biki bwe bagende eyo munde Masaka no isawe munda ne bagenda otuuka eri bave n'adijukire bagamba musajja yasala ngeri anti ngo mukulu bamuwalira Abudu Mulasi
imbu mbongo kufuna ekikazi olina okubanga Abudu akumanyi Abudu Mulasi wa amani gwe ate Abudu Mulasi bane mbajjukisa Abudu Mulasi ajja ku Serena Hotel mu December tumuleeta omwana anyu Emboozi Abudu tuleeta famu ku Serena ku YouTube ndabe ennyimba za Abudu anti Abudu bwatu akukyalonga n'abakazi abamanya amanya Aisha njamba chawo Amina kyekiriwo Abudu Mulasi wa amani Karo biribitia Uganda telifuna muyimbi nga Abudu Mulasi mukulu ayo ku bayimbi abagenda omukulu batuuka ayina ekikazi kyali kimugana nagana koko n'Abudu yali mulomo owayo kiri kitya mwana Abudu ate kyekiga mwana ate kino kiwala mwana ate nalabe jango kinkangire kanzije abaana abo babebi kanzije Abudu Mulasi nagana akikangamu na owayo kano kawe kapuba Kampala kawe kakubaka ne babayiba muyimbi eyo nawe balango omukulu bamugize nagenda pata na peto thafile mape mugenda kunsuma wakati kanzije owaye ne buna ati bunne bwoli bwe bumwera bona bukuba city kawe Amma mugende ku Beef Organic and Natural Health Products basangibwa Umengo opposite Masengere ewadde Dr. Kisenjobe ajjanja bisabutonda gambe Mary Dagala gwana smartphone genda ku Play Store odio app yaffe eya Beaver downloading obenga ofuna product affe zenjawulo guno omwezi atugubongedde abasajja wake up call kamwe ka abasajja tambula bulungi mu nsonga z'omu kisenge abatawanzi wa infections kuba ku 0752 60 24 27 ye namba ya Beaver genda obuze Dr. Kisenjobe akujjanjabe twala mama na sinuses sukali diabetes magumba gakuluma arthritis kuba ku 0752 60 24 27 ye namba ya Dr. Kisenjobe akujjanjabe agambe Mary Dagala enkola family planning ya nacho weri bulungi nnyo ku Beaver abakyala mugende mugifune nchaine jime mulo chaliwo wekisa atumiza emboozi yenkwacho oba amayirungi kunyumiza akantu kako mu lubiri omayi mu lubiri onekoleramu obuntu emmenga ngoyimba bangongezenga mwagizi nagendako twagendako waliwo abeerayo omwoleso kali nga ngenda jukira nga tugenda nenga tebatuwa mu stage bazalawa nenga la ku mulyango ino sasula 13 ati nga ffe tetukola ne babboyi bange nalinanga eggaali y'ababboyi bange kati nga tubuuka lubiri ne tugwa munda nga tubaza tubanga bano nayimirira wano oli wali ne mubuuka omulundi kumbe baatulaba lumu tugendayo kumbe tuli eno wabweru kumbe eri eno wali aba military tetumanyi tinga bulijja twewe mfote kumbe abasirikale bali bati olwagwayo wagwa mikono gya musirikale bali batusse twalinga batano batuteeka mu center nga batusibye emigo nga buli ayitawo ebibbi ebyo bitunyagako obusa oba ne twaswala mulimu obukyala jukira galima twali gaffe twaswala nga temwaga asasula 13 nga tuzirina naawe tubamu na zawalaji X5 batano bafu natolero nga tukanyiga akaveera X5 batano bafu chechi kawalaji kakava nawo kalinga ka kido ngakata X5 ngobamu na nusu n'olukumi ogajagula kawalaji kanka 5 guleka ice cream mbere wali walaji omusaka ice cream twali twekola bundu ani nga tubeera mweri ani nga tubeera awo twagala mbukubba buno bubuka nga tubba bu baseball tokwanga mboniga nga bwagala baseball wange ajje akazi kange wakajje nga tubeera mwebyo nina munkuuka eyo nali nfiiridde mu maaso wano manya obutimba obwo bebateekawo kati nze mbeera nnyo mu maaso awo naye abantu banyigira mu maaso awo bali banyigiddeko nekkolola eyo ku show yali ya Museveni era nga batuyise nge tuli omuceere ebyobwereere mwe basomba mbivulu bya Museveni batusombanga mu bus nabambaza yero ne oba gwali mwakaki nengo ekiri eri anti nga ebisooto muceere anti twasiba soda banetwe abasajja bali nga abaana nga bakwosha nayo sebo babanga meka mutwalo kida batuwangayo kida gwe mutwalo nenge era nere enjala omanyi ba ghetto youth enjala ebe baluma kata omuceere gwo mwagulyanga twagulyanga ebiseera ebyo baba yanga mulo yasingira okuntiisa yayina tune nga baka stage waliwo baledi yandiwizo waliwo bebekulu bamayinja bani yanga mulo yajanga ali eri okumanya omuyimbi alina hiti tasoboka mula nti yali eri akazinda bakamutwalira eri nga
abakulu bonna we bali omudagala woyi mulo ne mufa bonna wakala bwali bagenda ku moloka ya mulo ati banina mulo natia oli nabayitakawo ate amukulu anti yedi takkiriza era namulaba ng'omukulu nga ndooza byayogerako omwogezi jjukira obeera ano mu maaso oba obalabe eri ng'omukulu byayogera lwaki atujoze lwaki atukoze bwatyo omuyimbi nga alina yiti tasobya tasobya olina mulinda naggwako omuyimbi nga alina hit tasobya kasita ggwako ng'afuuka bwe mutandika omwogerako yalina amalala biki tasobyera omuyimbi akosa abantu bonna ng'agirina fayiro yejjula agudde naye kabajjayo ku fayiro yakola kino n'atukola kino naye omuyimbi muganda wange alina tune tasobya tawabulwa yaba kingi ne woba ng'oyimbidde emyaka 4 ajja n'akubamba ekya buli muyimbi alina bba na hit okuyitawo ne woba oli wamusangawo era nabo bagamba akasajja kabi okitegeera kubaze agenti alina yakubira teweepima ng'era olaba abasajja teweepima nange yabba nga lutuuka mu kifo nolaba abasajja bamutya naye nga bali muwolani ng'agirina nga bonna bali muwolani ankunyumize mu lubiri ekyantuukako genda seka ndi awo mu lubiri mu nkuuka oba ali nkuuka ya mwaka kinali muto nga nkola muwino wa jjajja wange eyo nga ngenda mu lumula nekola kati nga njagala nnyo genda mu bivvulu ndaba abayimbi neŋŋenda kati abayimbi bayimba budde buwungeera oli omukyala ye Grace Nakimbera yali tannalokoka alina akayimba ke oba sekise ng'okimanyi girawe nga kiro balumye sibebina lagafiga mukama yakuwa kazi ajja ku stage nga alina abasekise kazi nga ndi maaso awo ndi mwana muto kazi nga ng'afuna mandaba akapale nga bannayo omukazi yancamula ncamuka ng'omuntu nga obimanyi naye nga ndi ddogo nfuna ekirowoozo nga omanyi omuvubuka ng'okulaakulaa ngamba nkoze ntya wano wafiira muloge nga nina mwena kati njukira street nga nzimanyi neŋŋende nakasero olwo nno njagala ggula mukazi olwokuba bye Grace Nakimera nga ncamuse nga nava mu lubiri nga ncamuse paka nakasero ntuuke nakasero kati nga ntya njukira ndi mwana muto naye nga nina ekiviri nkubye baseball nga kabbi awabeerawo ebibbi wabeera ne bibbulooka bingamba dogo story kikoze fiti kiwandiki oyagala mukazi konze ina senemeka konze muyite nga nange nefuula mbushapu muyite ntese nayo wadde eki nti era nti nze ontebera nti ayite ekikazi omukulu muwaaka abiri kikazi kingamba yanga konze ate oyagala mukazi ebyo olina senemeka konze mmeka nti ebiri te bannange ate nina mitwalo ebiri njaga kukwako omutwalo ate omutwalo biki kikazi yangamba yanga kati za change konze siza change nina ebiri ko ye mukazi leeta kati kanfune wano kondomu nzije kumbe ekizimbe kiyitamu omukazi anti teyadda namuli napaka saawe munnaye nga nkyali nti nandi nti nakakana saawa nga 4 mu bulumi obw'ekitalo naye nanyiiga naye nga buli gwembuuza busanga genda tujja nakukubira wano ngenda ogira ekizimbe nga kiyitamu kigweno mu paaka kumbe omukazi yanyuse dda nga yanyuse dda byawedde dda ningamba siriddamu ningamba omuntu alina okukwana nova kubamalayo ali eyo ng'olina kyotunda oba ng'olina kyoyagala okugula nkuletera no aba openmarketuganda.com genda ku www.openmarketuganda.com oteeko weewandiise oteeko kyotunda oba kyoyagala okugula ku ebigenda ku website yaffe eyo oseeko amasimu eby'omu nnyumba firiji byonna abaali okumwembe gwa Alex awe batundiranga awo yeno app yeno bweri nga welabamba for example Jumia eno website kuliko product empya n'enkadde genda ku www.openmarketuganda.com obenga buli kyoyagala munnange okifuna tunda obanga gula nga 27 tugaba ku 4 points Islamic branch genda yo kuingira emitwalo 2 etayika saa 7 ku muntu omwe emitwalo 2 ku branch genda obenga ate twala mama o sister wo mugende nga couple y'abasiramu
mubenga munyumira mu gekyesiramu tenga 23 August gamba ku Tobani Center ku Job Nation ya Shami Mayanja bagamba empowering Muslim women unveiling inner beauty gendo yaso omumuli gwo omukyalo omusiramu balina kuyigiza okukola sente okwambala n'okuwangula ng'omukyalo omusiramu okuyingira emitwalo 5 ticket etandikirwako emmeeza abantu na million 2 akalango mukalaba awo agalo sponsoringa kuba ku namba ezo eziri awo tugamba ku Tobani Center second floor na 23 mpola nchali ne Jimemulo chaliwo owekisanda Tumesensori mezo mu kibuga tukikubanga mu kigana muniga mutulazeko bukyali bayiga baba katika baba kategeeza acha kababa baba anti gaba gabwatuse amasasi libali already rifulumi kati ngali ali no wulira anti awaliwo ensasagi waliwo amasasi agaliwo oluyimba luno nga tumaliriza kiba kya mu studio anti kisinzira producer kisinzira nkolagana kijoyina naye anti bya vibe producer abasimu kwanogera tebijja nyuma kiringa nga wetunyumya wano otwa tetwasimaganye moyo tebinyuma nze mbira abawo ta video okola ngosaba kimwe eggwaddi ngenje nkola ebya ozitegera nga omuntu bamufiirinze naye omuntu bamwefiirinze akuwabula namu nagamba kano kyusamu kino ekigambo kikyuseemu bwoti kyova ennyimba za programming ezimu tezinyuma producer asamuwa sente amukolera mmala kuba bakimanyisi kwejjeko abajja okukola iti bajje bwe akwagalako sente kuba programming asinga baleeta sente abayimbi bali abasinga bo baba offer ategeera kati gw'ojja ne sente n'atakuwabudde kwegamba ebisula n'abayimbi eddalu bingi otambulira mu zzalawo bakuzalawa ekise producer akuzalawa abantu gy'obeera bakuzalawa baga tojja kikuba kati munaye ayimba ki twalabalaba dda pulezidenti ajja kuzalawa MC ogende ku show ajja kuzalawa nenga byonna oteekamu obudde bwo feelings zo biki kati otuuka ne weekyawa nonyigira buli muntu nonyigira ne famire yo endonga ekutabukako ne weekyawa era abayimbi abasinga afanyigidde buli muntu abayimbi ne waba yakuba it neggwako anti jjukira buli omu mungu okimanya kati abayimbi basala waliwo abayimbi abayimbi osobola nti wali kyali bayimbi batano kati abalina tuni ebyaddala anti tiktok eno kati yawa omukisa buli omu asobola okukimekinga luli tv zakikola zokka kati katonda mungu kati yasalawo luli anti abasajja abanga bebagamba ono yabayitawo ne kati nedda oli akolola eri n'akuba okitegeera kube kati era abayimbi waliwo abomanyi nga bayimba nyo naye kati nga tebaliiko bikyagaanyi nolaba batamanyi nga yaliko ensi kati yaba wa mungu oba abikola atya bwatu wakola ebintu bye Katonda mpola obuga bwaffe obusembayo Jimemulo nga tumaliriza bugambo ki bwetusiibuza wagala music wo obugambo nina buyitirivu just bansuneko bigambo nina bingi music wange ku YouTube teka mu Jimemulo ku TikTok Jimemulo kati njagala nina akayimba kange ngenda kata wishejja wena akapya bakaita batya wekali awo jakalaba naka otuwamu ko bane babibanga abayaye alijukira kati ka project nga kataddemu obudde baga no kateekayo wali ka sound nolaba kati madenka like nzoganya producer nabikola masavu kati agenda kama starting asoke kateeke yongeze semu ku mikisa kaja producer gamba kinyo Uganda egina kuvunamira obuzibu bwa producer n'abayimbi omwa mu studio buli luyimba lwemukola ndieno hit tubasi wewole banenga yamabanja ne waba muyimbi munene atya anti muliha baba okuba ne mu kyalo baba tubasi kati ateno va mwebyo era kyusa tandi kufuna n'obugoyo bya kwatugera kuba busy omuyimba anti oluta n'olukolera challenge nya naye topo oddayo n'okola olulala anti batuuka n'ofunayo era lwe baagala wembera mu studio eno mega bakugamba kyusa engoye akuwayo n'example z'ennyimba ezaakuba ennyo nti olaba eno zigidi eno maiki ya zigidi lugenda kukuba werutyo
gwe akwekeza bwe jimeza kubira ddala ebiri serious. Wala aje nava mu ndongo nakoma ku pandemic. Nagamba yasubi. Nga ngenda kunyigira abantu. Oba toyina subi ekulema kati singa nabivaamu dda emyaka nga 5 naye ekulyako sente zoseze. Erya sente. Naye ekintu ng'okyagala kiringa olinga alina akakazi kayagala. Oba kamukuuli. Alina endongo ebanga mukyala. Ate yina entondo. Tusobola bikola byonna nti ate olina omulimu gy'okola ate n'endongo. Ekimu kigaana. Bayabiriza ebintu bya kiyayi. Sakwagala ku YouTube Jimemmulo. Ku TikTok Jimemmulo. Wonna Facebook Instagram yagaana nkuba likes nnya. Jimazeeko b'emyaka emeka. Bajja kutegeera. Ne TikTok eno eringa ndi genda be picking episinze. Olina kugireemeza mu TikTok. Mpola. Besidi. Kandelaba wankubidde akagani. Avuga to. Bana bagalenga tenungi mujje ku Kingdom Sugarmans. Uganda zakazidi munga nnya. Banenga tozi no bwezi tenungi. Ate girabyeko mujja tujja kola kanyu ngatambula mujja labe nga te. Nalaba mulagade ate la live photo shoot. Nenga tuba nazo nawe. Tusaba. Tabani wabafuna. Feche bidwa tani babafuna. Wabula ate fa abafuna. Fa abafuna. Nakwatagana abantu. Kati fa bagendo zaala abaana. Bachali bange temunyigira abo mukisaina mwe mbagala nyo kati fatemu neno ebintu tubikole masavu. Otukwata kanyo mwabani seti. Tumbalansiga we najjenjemu. Era mbumanye musajja afe. So tugasuka ano musibe bulungi mbere bulungi mweraba.